Muhoozi Kainerugaba engeri gy'oli omusajja ow'amaanyi era gy'olaza amaanyi naye bwe bakutenda okudduka toyitawo osula ate waggulu ow'amaanyi waliyo ow'amaanyi kati ffe tubadde tusaba otukwatire kabaka tukwatire kabaka omuwambe nga bwe wagambye nga tonnakwata Ssennyonyi sooka otukwatire kabaka nga tonnawamba Katikkiro sooka otuwambire kabaka awo guba guggwa ffe tukwegayiridde taata kitukolere tukwatire kabaka mutukwatire kabaka waffe omuwambe nze ngamba ekyo ky'oba okola awo Abannayuganda ojja kuba obamaze amampaati ojja kuba obamaze akajanja ojja kuba ogenze ku likodi. Jjukira mu lisiti General Muhoozi Kainerugaba gye yakoze ng'amaze okwongerako Ibrahim Ssemujju Nganda, amaze okwongerako Joel Ssennyonyi, yataddeko Katikkiro wa Buganda ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Kakati bamugambye nti nga tanakwata muntu yenna bamuwaana bonna bamuwaana bamuwaga nti asookere ku Ssaabasajja nti tuufu wabanga ddala mu butuufu asobola asookere ku Ssaabasajja amukwate amuwambe nga bw'agamba nti alabe ekinaddirira. Musajja nno omwana yayogedde point n'agamba nti bantu bange Museveni nno oba tulowooza yafuga. Museveni kirabika entebe yagivaamu dda kaakati oli mu ntebe nti Muhoozi era nno Muhoozi agambye nti taata we amugambye twogera ku taata twogera ku General Yoweri Kaguta Museveni nti amugambye nti Daily Monitor ne NTV bigalwewo kati tetumanyi kiki ekinaddako naye ng'essaawa yakakati obunkenke obuliwo bebo lisiti gy'atadde nga ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owokubiri mwali naye bamugambye nti geza tweets nga zikyafuse tweets okuva ew'omukulu General Muhoozi CVF Kainerugaba takomye kuba Joel Ssennyonyi takomye kuba ani alumbye straight paka mu Buganda era nga mu Buganda yabagambiddewo nti after that big nosed baboon after that big nosed baboon Kabobina and his dog Joel Ssennyonyi we are coming for the Katikkiro of Buganda and the Kabaka if their TV and radio station does not stop broadcasting about the idiot I captured and later handed to police. Sina kyengattako. Songa nno ziranze era kasita okwata ku Ssaabasajja awo nno ensonga oba otandise kubanga ate onagambye nti ye mu kulaba okukwe nti bukyanga Muhoozi akola tweet eno tweet y'omwaka eno tweet erimu Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi yagambye eno tweet ya mwaka. Kakati Muhoozi ankoledde tweet y'omwaka mu tweets Muhoozi zaaludde ennaku zino ng'akola Muhoozi ankoledde tweet y'omwaka ate mulowooza Muhoozi taagala kukwata kabaka wammwe gwe muyita Mutebi kabaka wammwe Mutebi ne Mayiga Muhoozi taagala bakwata bannange otukoledde Muhoozi onkoledde tweet y'omwaka eyo tweet ya mwaka era nze bannange simanyi na kyonkoze Muhoozi simanyi kyonkoze tubuulire obaagala ddi oba beetaaga ku City Square oyagala obakubira amasasi wonna wobeetaaga era obakwatako ddi ffe ekyo kye tulinze obakwatako ddi Muhoozi onkoledde tweet mwana wa maama gwe tomanyi tolaba nti ozze okola ebintu nga binyiiza binkyankalanga mbaye ogusajja guno ogutakula Muhoozi okoze tweet Muhoozi okoze tweet bannange ebyokusympathizinga n'abakulembeze bano abatalina kye batuyamba twabikoowa awo twavaawo oba kuba masasi oba wamba oba batulugunya oba bakoze eki kyonna kyoyagala okukola Mutebi ne Mayiga kyonna kyona kyoyagala okubakola kibakole tebalina mugaso yadde akatini bwe kati eri bantu baabwe
tekikaliyo awo wokutewe onyweza nze nogera kumaca nobankubira amasasi onsanga enkena nga ndi ku Piero yu mpagirawo Piero yu nogera kumaca nobanzigirawo oba nogera kumaca nobampambira nobateeka mu basement osanga ku Piero yu nga nkonkonye nti ensonga eri emu abakulu ebintu byonna ebaze bakola ku baana ba Buganda ebintu byonna ebaze bakola ku ebintu byonna ebigenze mu maaso ku bantu ba Buganda ebanyigiriza lwaki videos zigitwala ku YouTube subscribing ku YouTube channel Self Navas Geimanya video kanjitwaleyo YouTube tetugenda okulaga nze mba nnyonnyole bannange muhoozi totulwisa bannange totulwisa oyinza nokikola olwaleero balage nti gwe balage kano kambabbireko mwami Mutebi ne Mayiga kambabuulire kino olunaku lwe balumba Bobi Wine makage ne mukyala we ne babakolako effujjo lwe lunaku Muhoozi lwe yabayisaamu amaaso bw'abanga Muhoozi asobola okukola ebintu byakola ku Kyagulanyi an international icon ensi yonna gwemanyi kitegeeza nammwe asobola obibakolako. It is just a matter of time. It is just a matter of time. Bw'abanga Muhoozi asobola okukola ebintu ebyo ku Kyagulanyi gwebamanyi okuva Mambuka Maserengeta simanyi mu bukiikakkono mu bukiikaddyo mu bukiika gundi bwa Uganda ntegeeza ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda byonna bamumanyi nga yasobola obimukolako ne musirika we yabimukolako nammwe yabibakolako ne musirika. Tugenda ku YouTube bannange Muhoozi tata Muhoozi kikole ebyekisibe twaddanga mu ajanjabwe njoka amasajjanjabwe bannange mukwate geno mukwate omukube jek omulage nti omusobola talina makulu. Tugamba nti baselebratinga nti basanyufu naye ekyebuuzibwa nti ebintu bingi nnyo ebize bikolebwa ku baana ba Buganda nga Buganda Kingdom nga basirise nti tebalina kye banyega. Ono naye avuddeyo nayambalira Katikkiro Charles Peter Mayiga n'amubuuza nti ng'osirise. Katikkiro Charles Peter Mayiga, lwaki osirise ng'abaana ba Buganda batulugunyizibwa? Nsobola okuba nga ndi NRM naye lwaki osirise ng'abaana ba Buganda battibwa? Kubanga Lukwago mwana wa Buganda. Lwaki Buganda tetusindikira abasajja ab'amafumu abagalagala ne balumba basement ne bajjayo Lukwago ne basebufu ba Edi Mutwe n'omwana Kyagulanyi eddira embogo n'akomawo mu buyinza kubanga Kyagulanyi babbamu bbe Kyagulanyi Sefulia Kimpogogo Kimpanze yawangula akalulu nabbibwa bubbibwa. Omanyi lwaki Buganda esirise? Omanyi lwaki Katikkiro wa Buganda oba Mmengo teina moral authority oba teina buyinza bwogera ku bigenda maaso mu ggwanga? 1. Mmengo ekimanyi bulungi nti obukulembeze bwonna bubeeramu okutta, bubeeramu okusiba, bubaamu okulimba, bubeeramu effuga bbi n'okutulugunya. Ladies and gentlemen, wonna wondabira simanyi wooli teweepankira ku kigambo kye bayita obuyinza. Abantu mulowooza nti gavumenti kintu kyakumanyiira nedda. Omanyi lwaki Mmengo tasobola kuvaayo kwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga? Ebikolobero byonna mu byafaayo bya Buganda, ebikolobero ebiyitirivu, ebyambyone, okutulugunya abantu, okubafuga obubi, okubatta, okubabbako ebyabwe, okubasiyaga, byava Mmengo na sina Mmengo yokka mu Bwakabaka, ba traditional chiefs ano ba kings, ebikolobero bye baakola. Tusookere ku dictatorship. Abantu bagamba Museveni dictator. Mukwano Kabaka Mwanga yali dictator emirundi 15 era n'olwaliro Obwakabaka bwa Buganda tebwogerwako. Era Beni Kiwanuka omu ku ba politician abalungi betwali tufunye yatuuka kufanga akyayiddwa Abaganda kubanga yawabula Mmengo. Towabula, toteesa, toyogera. Dictator kyasinga oyo.
njagala ombuulire dictator asinga obwakabaka bwa Buganda. You cannot talk about obwakabaka bwa Buganda. Oba weemulugunya, oba oli mutuufu, oba oli mukyamu, bajja gamba ovumye kabaka, olabe kabaka mukamwa. Eyo dictatorship. Yono ndowooza yono mboteri kisinga bwakabaka bwa Buganda obwa dictatorship. Nze mbunanga ogwange mbaawo kubanga ngubatuusaako era mpola mpola tukyeyongerayo byonna byonna ojja kubanga obifuna. Munnange ensonga z'abakaluba ne Ssenga Acid. Ssenga Acid akomye kwerima. Agamba nti tewali bakaluba kyagenda omukola. Mutwe miziera nenda kuddamu nkuvumi. Right? Anti kati already bagambye yansuubiza. Kati nenda muvuma taamu egenda. Sicho nenda muvuma taamu egenda abyongereko mu kooti. Nteko kuvuma otuusa okonoddamu amagezi mu ekyo ekitwe. Ate genda okole. Ofeza abannayuganda tojja kufeera yasuubiza TikTok. Kyamutwe. You are very stupid. Omanyi nonna abantu abamisiriza kyamutwe bakadamu. Ate nze kadama cannot mislead me. You know why? Teri kadama anjagala. Naye abantu ab'amagezi abali e Canada be bagamba that cannot happen because they know the law here. So you're gonna pretend like Bubansibye. By the way, listen. Easy. If you don't attack me physically, I'm okay with whatever you're gonna say. Nzo kunsuubira tutule mu maaso g'omulamuzi. Mugambo ow'ekitiibwa kyamutwe yazina koko ekyo. Nzo okutuula mu maaso g'omulamuzi sikinaako buzibu. As long as you don't intimidate me, you don't threaten me, right? You don't attack me physically. Ekyomumu is okunyonyola omulamuzi. Ensonga yange. Ekirala, mpulira. Is okunyonyola omulamuzi is atarepinze muntu, atabbye muntu, atathreatenize national security. You people, you're stupid. Nange tubadde tukyalya ne bakatutema nti mu musango gwa Dr. Kanokiza Besigye simanyi bakena Elias Lukwago nti omujulizi aliwo omukulu muzungu. Omuzungu ye mujulizi omukulu mu misango egivunaanibwa Dr. Besigye, Elias Lukwago, Obedi Lutale, Captain Ola n'abalala basse mu jjubani abatannabakwatibwa. Omuzungu ono bamuyita Andrew Wilson, musajja mu America ayina erinnya gy'oyinza okuyita code name Orlando. Abantu abo batabaddeko maje oba bali mu bintu bya mundu ebyaki batera okuba n'amannya ga code name. Ng'osoli wayita Orlando oyinza obutamanya nti gwe bayita naye ng'erinnya lye epaatike Orlando. Musajja ono ayina emyaka 56 egy'obukulu. Kati waliwo abagenda okugamba Kalibala obijjawa, waliwo abagenda ga state agent simanya bala bagambe olimba abagenda kusibo so bitubulya temusoma. Ebintu bino natandika okubisomako mu 2024 nga bakutte Besigye. We natandikira okubisoma bibadde mu mpapula z'amawulire, bibadde embozi gye nakoze jjo leero efulumidde mu mawulire. Nagikoze jjo ndoze naku nga 2 leero efulumidde mu mawulire. Kubanga mwe temusoma, kubanga yali yafulumako ne mutabitwala nga bikulu. Kyokka ffe tusoma. Kati wuliriza bulungi. Omuzungu ono ayina emyaka 56. Mu kusooka abajulizi bano si ye yekka bali abajulizi 10. Naye mu kusooka mukijjukira bulungi nnyo nti baali baabakweka nga prosecution oba side ya government yagaana okuba disclosinga nga baabakweka nga teri abamanyi. But of recently ne bavaayo kubanga ebbanga eryo lyonna nange nalisima ng'embozi yonna tugimanyi naye nga tetumanyi bajulizi. But wakati wa guno omwezi guno ne bavaayo ne baba disclosing of course okuva ku pressure eri bannamateeka ba Dr. Besigye n'abalala. Omuzungu ono mu America naye yasavingako mu magye g'Abangereza emyaka 5 wakati wa 1988 ne 1993. Mu magye g'Abangereza omuntu asobola okusavingamu ebbanga ekitone nnyo lya myaka 4. Okuva ku myaka 4 ne waddako solo salawo nti nze ngenda beeramu emyaka 7, 8, 9 osegeera kisinzira tegalinga ge Uganda.
age Uganda ekitono ennyo okutandika okusaba okuwummula olina okuba ng'osavinze emyaka 9 ekitono nga tolina ranka bana balina ziranka aba second lieutenant paka ku general olina okutandika okusaba leave olina okuba ng'oli myaka nga 15 eri mu bazungu omuntu yenna serving amaje okutandika n'emyaka eno solo gawumula kati ono bwe yaweze emyaka 5 n'asaba n'agawumula n'agenda n'akola companies eziri private naye nga zirimu ebyo bya security private security nga akola private investigations nga training ebyemmundu firearms n'okuzitunda kakati ono siye mujulizi yekka abajulizi abala kuliko Major General Richard Otto nagambye baba disclosing wakati wa guno omwezi gwe tuli mbali baba kweka ne pressure yabalese ne baba disclosing ono Richard Otto yakulira defense intelligence and security joinzo okuyita DC esaawa eno waliwo omulala bamuyita Major General James Birungi ono yali akulira CMI naye esaawa eno bamusiba mumujjukira omusajja James Birungi ye yali yakwatibwa General Mukena amusiba nga kigambibwa mbu ye yali ng'emabega wezo bomu ze mwawuliranga ezitulika mbu yafunanga abaziteganga ne yeefuula mbu asaba ssente mbu bazongere mu security mbu eggwanga sittebenkevu mbu bamukwata musibe essaawa eno naye nga y'omu bali ku listi y'abajulizi of course ekimugana kujulira then omulala bamuyita Major General Abe Kandiho ono naye yaliko omukulu wa CMI ng'essaawa eno ye Senior Presidential Advisor Cooperations omulala Lieutenant Colonel Daniel Atwine ono yakulira Military Special Investigations Division omusajja ono Atwine era mukulu nnyo musango guno ngenda bikunyonyola video tojiddukako omulala bamuyita Moses Barasa ono businessman muna Uganda adiringira mu bya mwanyi adiringira mu bya majani adiringira mu bintu bya tourism n'ebirala naye omu ku bajulizi now omuzungu ono engeri kali nti yaliki emboze ene erietya omuzungu ono ayina video ayina audio ayina recording ziri mudachi ziri musawa nga 10 kuliko video kuliko audio kuliko SMSs kuliko phone calls kuliko ebintu byonna bye yalinga ayogera ne Dr. Besigye ne banenga obalaba Elias Lukwago n'abalambu embozi ya mbu naye nga bye biriwo kakati Andrew Wilson ono statement ye gye yakola baji disclosing era nayo kubanga byavudde byonna ne babi disclosing mu 2021 Wilson yagamba nti eriyo munna Uganda abeera mu diaspora go bayita Joel Wakaima eyamutuukirira this is a Ugandan but based in Switzerland n'amutuukirira ng'ayagala amuwe byokulwanyisa abeeko n'abantu bamutendekera basobole okuwamba government ya President Museveni basobole n'okumutta nfuna bulungi nnyo kakati ono omusajja Joel Wakaima waafuna ebintu bineeno ekyamujjira mu mutwe yatyajukira abazungu bano omuzungu si mwangu wakola naye lukwe bayina olugambo kati omuzungu yatya yali ayina mukwano gwe mu Somalia eyo nga naye era ali mu ebyo bya military n'amusaba amunoonyeze ku nnamba y'omusajja gwe bayita Major General Richard Otto. Richard Otto ebiseera ebyo yali Uganda military attache ku South Sudan kati ennamba n'agifuna n'ayogerezeganya naye obubaka obwasooka nga bwa WhatsApp nfuna bulungi kati n'amubuulira byonna ebyaliwo nga waliwo bannayuganda biki bikyembozi nga wenji kunyumiriza kati ono Major General Richard Otto n'amuconnectinga ku musajja gwe bayita Lieutenant Colonel Daniel Atwine ono yakulira military Special Investigations Division paka kati era nebiseera bye yali agikulira n'amumukwasa n'amugamba yagenda bikolerako bulungi kati ne babeera nga bawuliziganya ku encrypted messages za WhatsApp ne phone calls ne SMSs endala nga ziri encrypted nga nkweke nga ziri encoded ne bamusaba abantu abo asigale nga alaga nti ali nabo wabula abeere informant wa CMI 2021 kati wane ebintu byonna we byatandikira omusajja ono agamba mu statement anene dagenda kukola video endala nga nkuwulire biri mu statement ye gye yakola tujja kubanga tutambula mpola era tujja kubanga tugakutuusaako bino biggwa bitya bikomenkereza bitya wano ku NCK TV nkugamba bugamba nti obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing or liking bingi nnyo bigenda mu maaso era bingi nnyo byetulina okubanga tukutuusaako bwetuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiwetaaga okubanga omanya wano wokka ku NCK TV ensonga zeeyongedde okulanda naye nga bwe tuli sofa
kirabika munnange nti kyandibanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekisanja ekikye kyaggwa dda. Nange si bigambo byange naye gwe tujja kuba nga tukomawo n'amalala mangi nnyo tovaawo.